bya muganda wange MC Cats ngovuddeyo kunyigira alien skin MC Cats. MC Cats wa NBS yomu ku basajja baweebwa ekitiibwa mu music industry. Kwa ekyamazima ddala MC Cats abadde webbanga. Champion Ogudo minister yavaayo n'agamba nti Champion Ogudo agende kusomera asome. Bye nategeddeko nti Champion Ogudo asomera naye akasomero kasomera mu Mbusalama. Kakati Victoria University ngeyita wamu mu Kampala Parents babadde bawadde Champion Ogudo chance asomere ku Kampala Parents. Kampala Parents somero ddungi nnyo era abaana babagagga basinga gye basomera. Mu bulamu olina okubeera n'emikwano emirungi. Kakati MC Cats n'akubira alien skin n'amugamba wange waliwo opportunity Champion Ogudo okusomera ku Kampala Parents. Alien skin n'amubuuza nti bagaba sente. MC Cats bino si bya sente bya kusoma. Champion Ogudo agenda kuba afunye omukisa okusomerako mu ssomero eddungi. Ayiga oluzungu olulungi. Afune emikwano emirungi. Kwa Kampala Parents ssomero ddungi. Alien skin yamugambye nti Champion Ogudo byonna mu nsi yabifuna. Era kyanyiza nnyo MC Cats n'avaayo n'ayambalira alien skin. MC Cats yanyize nabadde sikirabangako. Yakozesezza ebigambo bino wammanga MC Cats nga bigamba alien skin. Nti sebo gwe wafuna yakataka n'ogulayo n'akamotoka olowooza byonna mu nsi wabimalayo. Okay, alien skin yayogedde bubi eri MC Cats. Kwanga MC Cats na alien skin babadde bamikwano. Nenga MC Cats yabadde mutuufu. Singa abaawo opportunity Champion Ogudo ogenda Kampala Parents asome. Alien skin tokutogera mwana. Champion Ogudo mwana muto. Ebyo bye mumuteekamu ebyo bya kisiru nnyo alien skin. Minister yavaayo n'alungamya abaana abatanaweza myaka 18 tebabeera mu bintu ebyo. Tebabeera mu biduula. Tebabeera mu concerts kiro. Newe baba bagenze mabaala edda mabaala gedda ng'okuyingira walaga kulagayo national ID. Government tekkirize baana batonga Champion Ogudo. Newe oba omuyamba. Newe oba munaku. Omwana omuto bakiyita child labor. Waliwo kye tuyita Labor Act 2006. Amateeka agalambika abakozesa abaana abato. Kakati alien skin. Wawabanga waliwo omukisa Champion Ogudo genda Kampala Parents. Gumuwe kubanga leero enkya toliiwo. MC Cats yagente onaabeerawo olubeerera. Champion Ogudo mwana muto. Kakati alien skin singa okeera ku makya n'ova mu nsi. Champion Ogudo omulekawa. Bino byakuba ndoolu. So we wabaawo opportunity Champion Ogudo genda ku ssomero Kampala Parents asome. Omwana temumukotogera. Obutasoma bulumu okuze. Fa amasomero ge twakusomeramu ge gatuwadde emikwano gye tuyina. Nze junior nasomera Buddo. Nasomera Seeta. Era kye kintu kyesinga okwebaza taata wange. He gave me the best education in good schools. Abamu ekibabonyaabonya temwina ba obbi bayina sente. Emikwano gye gikola abantu. Abantu sibe bakola emikwano. Buli omu watuuseewo. You have an input of people. Kakati lwaki okotogera Champion Ogudo. Nga naye wennyini alien skin. Kakati ke tugeze alien skin gwe tozaale baana. Champion Ogudo si mwana wo. Ne bw'onaaba omwagala otya. Kakati radio yaleka abaana bo omugenzi radio. Ani amanyi gye bali. Ani amanyi abaana ba radio gye bali. Bye twagamba nga fresh kid. Ne tumugamba fresh kid. Sooka omale okusoma. Genda Kampala Parents soma. Funa emikwano Kampala Parents somero ddungi. Buli muzadde gye yandiyagadde otwala omwana. Ne alien skin oba waganye omwana oyo nga MC Cats bwe yayogedde. Owoza sibanya ebirooto byo mwabituukako. Alien skin toyina birooto byotuuseeko. Leka kuwabya abantu. Ne mubagagga mu Uganda tuliimu. Nakugamba oli ku kisa ky'abantu. Kwotudde. So oyo omwana Champion Ogudo mumujje mu bintu by'ekisiru. Omwana muleka afuna education. Ensi jedde egenda kunyiga nnyo. Olaba kati ensi enyiga baasoma. Olaba kati abaasoma ensi ebanyiga kati olwo abataasoma. Muzadde kyayinza okugaana offer.
nga Kampala Parents ekuwadde ogenda na kusomera bwerere alien skin ddamu ku magezi nze nja kubuulira oba abawagizi bo bankyawa bankyaye leka Champion Ogudo agende kusomera asome omwana akyali muto nnyo tannaba nakweza na myaka 12 mumuteeka mu karakita y'ekiyaga big boy bad character kakati gwolaba karakita eyo omukulu gwe alien skin ekusumbuye karakita y'okuli enkwacyo ali Champion Ogudo mumulowoozeeko. The best thing you can give that young man is education. Champion Ogudo teyetaaga sente kati. He doesn't need money. Yetaaga career. Yetaaga future. Omuntu akummanga ekirala n'akuwa obuyigirize. Obuyigirize kintu kikulu okusoma. Omuntu eyasomako ng'amanyi okuwandiika ng'amanyi okwogera oluzungu ensi teyinza mulemerera. Mpoziko nga ye musiru naturally. Unless you are stupid. Nika kati Champion Ogudo ne bw'omuwa obukadde. So Champion Ogudo mumuyambe agende Kampala Parents. So alien skin wabadde agala sudiru lupaleri yajja kulabe ku Fancon. MC Cats. Champion alien skin wabadde agala ani ajje. Vice Chancellor wa Victoria. Nesudirwe mbo bajja bamulabe ku Fancon Forest. Oyo njaga ye mukuba. Alien skin mayirungi gega mukuba. Now you are becoming more stupid all the time. Alien skin e romance gwe nali nkuyiseko gwe Silvia eno pejo jita ya nyoko gwe Silvia kyo muhendo sira banko munyankole musiru bakuita kyo muhendo bakwenda bwe sira banko munyankole musiru ngagwe eno peji ya nyoko eno banyankole kwetera na cooperative union nabagano okujja wano okumanyira mmwe simanya muri bawagizi ba alien skin togeza no leta wano busiru bwo sina wano gwe pitaje nze siri isima gwe mwamanyiranga siri isima simanya Silvia kyo muhendo nze sira banko munyankole musiru lwaki ojja wano lwaki ojja okunda bankuyitako mwe saa kumanyira sina gwe mpita eno page si ya Fancon Forest na kibagamba dda eno tamale mirundi junior buli awulire oyo nonsense wamwe simanya gundi tasobya sibaya gutagamba gendo bigambe nnyoko nkuyitako wani ne mujja ne mutwesibako muzunga mulinga answera lwaki temulinda lumbuye nyalinya kyo muhendo bali kujjeko oswaza abanyankole olo banyankole za intelligent people so gwe bakwenda bwenzi mwe saagala muntu ajja wano kuwandika bi comment byali yenu nze siri mwogezi we mumanyira abantu waliwo gwe mpita mujja muzunga buzunzi nze nina ba follower bange wano so kakati mwe saa kumanyira manyi mumanyira abantu nze nabaga siri isima gwe mwamanyiranga so Champion Ogudo mumutwale kusomero mumujeye salama jasomera ndoza gwali eniskini opulidde bulungi lyakakola ko kajjemu abaana bwoba opportunity omwana agenda asome omwana muwe education esegera mumuwe education awo nga nvuddewo Wuma Kiseka oba Wumalu Kiseka nayogerako naawe ennaku 2 emabega Wumalu Kiseka. Wumalu Kiseka lekera okuvuma abantu nakulabye ovuma wona lebonsereko. Wumalu Kiseka lekera okuvuma abantu buli omu talina kuba musitulwago gwe watandika ebintu byali enskin Wumalu Kiseka naye ennaku zino ovuma nnyo abantu katona lebonsereko wabadde ovuma waaki. Wumalu Kiseka lekera okuvuma abantu odidde omusajja omukulu wona lebonsereko omuvuma goloza buli omu agenda kuba naawe eyo project yeni yupigwe wagisoka moba gwe wagitandika lekera Wumalu Kiseka okulumba abantu abakulu
kubanga bo bagambyeko ku ndowooza zaabwe n'otandika okuvuma omusajja omukulu Wumalu Kisekka wandifunye omulimu n'okola eno ensi teri yagikutuma kuginunula tujjeeko olugezigezi nakugamba Wumalu Kisekka tujjeeko olugezigezi teri yabatuma mu situwagoze mulimu nyegwe buli omu ogenda omubambira wasookera ku alien skin ne tukuwagira kukyawona le bonsereko tetujja kuwagira goli South Africa ovuga Uber which is okay oganya okwetereza ng'omuvubuka kakati Uganda gy'olwanirira Uganda empya eri luddawa Uganda empya eri mu nsawoyo ababonaabona be batalina ssente abalina ssente tebabonaabona simple Wumalu Kisekka lekera ogenda ng'ovuma abantu wokutona le bonsereko omusajja omukulu omuvuma kubanga gambyeko goloza ku social media buli omwana akwogerako kirungi muvumye nnyo abantu gwe buli omu ogenda omuvuma bw'ova ku alien skin bw'okwata abantu bajja kunyigira abantu bakulabe bubi omanyi temugambwako Junior yogera ku NSSF njogereko ki sibye ebyatisa omugenzi isima kumala yogera ku bitongole kati NSSF njogereko ki nze nabagamba munzije mu bintu byammwe by'ekisiru wano mala kwogera ku bitongole ne bakuba amasasi bwe mutera bwe mwatisa isima genda nga mumuyingiza mu ntalo kati NSSF njogereko ki Minister alwanagana ne yali board simanya director kati nduyingiremu nti olutalo lwe NSSF nze nabagamba sijja kuyingirira bintu bye sitamanyi kona abantu bakutta bali eri babasete zabo kati NSSF njogereko ki Reason 7 bw'atagobe bi company bino ndi wano ndi mukola live network evaako President 7 walo akitagobaga company gani bine bi South Africa eby'emitieni ne bitika nabyo ne bigenda bine biwalabu bya Airtel nabyo ne babigoba wano Nwange njogere ku NSSF ntandikirewa Uganda we yatuuka oyogera bitono bwe mutwe bwe mwatisa isima kumuwaga jajja NSSF n'alumba nze nabaga abantu ba social media nze tamale nina wenkoma I learned lessons kati nyingire mu NSSF ngani yemba gambeko ngani nze yabalonda nze yalonda ba body be NSSF abasazeewo kubba sente z'abana Uganda bazibbe kati nzije wano mbumba vume enchaba nzite temumanyira nammwe bwe muto bwe mwalumba airport omugenzi isima singa wali nekweyingiza mu bintu ebyo bali eri babba sente zaabwe gwe obazeeko obavumye lwaki tebakutta nze Junior kyanyingiza mu bitalo bya government ebyo nawummula lwaki temugenda ne mugamba Bob Wine ya Bob Wine nga tanavuma NSSF si opposition leader mugende wa Bob Wine yaba byogera mpuga taliwo opposition leader bali eri besi bagomesi kiro balaba mu 7 Bob Wine ngata ninayogera ku NSSF nzani ajogerako mutulekana mmwe kututisa bintu bya kisirusiru mmanyira nnyo abantu ogeno nteke mu ntalo zesitamanyi mfunire muwa enchasebo bankuba amasasi mu kabina muwandike Rest in Peace nzabane ogamba manyi wa hypocrites mukuwandika Rest in Peace mukwata kisooka nemuletira abana babandi ebizibu kati NSSF manya abalwanagana nze nyingira mu lutalo nga simanya ani alwana nani eri NSSF ina ba director bayo they around ino omwogezi wayo parliament yebayite speaker mu kifo ky'okulaga amayumba ge yazimbye lwaki tayita body NSSF
sikyayingirira bintu nalita yalinga. I'm a retired politician. Mwe abasinga okusakanya muli bweru temwekwese Bulaya. Wano teri akuba gavumenti ngali mu Uganda byonna biri bweru byekwese. Bano bauma kiseka. Ali South Africa mu Uba. Isitwago eri South Africa. Mwana bavubuka mmwe mutubalemu ku magezi. Mbu John yoli mutitize mutabani wa Nadduli yafa. Isi matafudde nze siriwo abatitizi be bawangala. Teri mudali gunyumira mu ttaka. There is no rewards in a graveyard. Wali ogenzeko mu cemetery nosanga yemidali. Nze ndi mutitizi. Abasajja bano katimba genda mpola. Uganda is at the crossroads. Olaba speaker omulamba namba 3 akwata General Muhoozi amulage yensi. We at the crossroads. Tuli mu success on fever. Chibaita success on politics. Wano wetulaga wagenda kuba wakambwe. Nga President Museveni aleta mutabani we. Kwa kakati kitegere General Muhoozi bwafuka president waliwo bagenda okufiirwa emirimu. Waliwo babadde mu corruption nga tebagala kutabifu. Golozamba abali mwenale mu mbu basanyufu. Mbu General Muhoozi ajja. Banji bali mwenale mu tebamwagala General. Era naye akimanyi. Tebatandika ddo muvuma batango doyi. So n'olwekyo wabanga General Muhoozi Parliament kasebo tukiyite ekyangu gwe. Speaker number 3 mu ggwanga ne deputy. Ne bakwata General Muhoozi. Yuyo bukeddeya. Nga balina ababaka 305. Mu institution zonna 3 executive ne judiciary parliament yesinga amaanyi. Parliament yekola oversight. Okunonyeza sente z'omuli w'omusolo, appropriation, budgeting, legislation, gy'emirimu gya parliament. Yetematema sente z'eggwanga. Kakati speaker waba yakutte JNMK. Namwendo osinga ng'enseeraba namba 3 mu ggwanga. Vice President Samulabyewo ne Prime Minister. Nga balina ababaka 305. Nze nabaga General Muhoozi president yaddako. Nze President Museveni yasuubiza obuyinza mu 2090. Kyovula nze Abannayuganda sikyafa nammwe. Ondabako nga nkyalekana nammwe. Amde 2090. Kwafa abalina M4 abagenda ofuga. Museveni, Muhoozi, Mirundi. Only M people. We are the ones who are going to rule the country. Mbabazi yekka gwe twajjamu. Yeka kati era JNMK bw'amala nzaddako. Muhoozi simanya abanaafuga Uganda baliwa. We are here. President Museveni atulaga abasika tuutuno. Abadde manyi tugenda va Congo. Omanya bana Uganda abantu babeera nammwe nga bamaanyi nga temubalaba. Mulwawo nnyo okubelieving what is true. That's the problem of Ugandans. Abanasikira President Museveni tuutuno weetuli. Kati mubuuza bali ab'eni UP abambala gomesi ekiro ne beesiga lipstick. So nze nja kuba president 2090. President Museveni we yaŋŋamba. Era twali mu State House abantu 3. Nze President Museveni ne General Muhoozi. N'amugamba woovanga ku buyinza buwe Junior. So golaba nkyaleekaana nze. Ebintu byammwe nabivaamu dde bye bya struggle. Simanya firiye dictator. Ate Lumbuye lekeraawo okutumanyira Lumbuye. Lumbuye tugjeeko obusiru Lumbuye. Lumbuye kati lwaki wabadde waayiriza alien skin mbu yali asente za gavumenti. Alien skin taliyanga ku kikumi kya gavumenti. Wadde simwagala n'ate saagala mumuwaayirize. Mbu Champion Ogudo mbu mutabani wa General Muhoozi. Lumbuye tugjeeko obusiru and Lumbuye is not funny by the way. Lumbuye zoosala ebigambo ng'abantu basirise. Ne ku luno baakulabye nti noli omusoma munonga. Lumbuye noli omusoma international lawyer. Mbu Champion Ogudo mbu mwana wa JNMK.
nga yamuzaala ddi Lumbuye ate kiba tekiseka Lumbuye wano watugamba Sami yali agala kubanda we yaza principal ne tusirika Lumbuye n'otugamba President Museveni mbu yavaamu olubuto Lumbuye era ne tusirika Lumbuye yennyini mu kalulu yagana bakadaama okwambala kondom ne balwala sirimu bakadaama wano mu kalulu akawedde oyo Lumbuye yajja nagaba bakadaama temwambala kondom President Museveni mbu yazitaddemu obutwa Lumbuye n'otugamba nti President Museveni yafadda tikyapamire yatufuga Lumbuye n'otugamba mbu genocide yafadda n'ennaku z'omwezi n'ozoogera Lumbuye tetwagala kuddamu kutumanyira ate Lumbuye tujja kukuba abantu bonna n'abeeni UP batusekera ne bagala Lumbuye n'oli omusuma oli kiyaaye ki state agent this a state agent Lumbuye zotulimba ebintu bingi mbu Champion Ogudo mbu mwana wa Jeno Muhoozi nga yamuzaala ddi Lumbuye oli wano waayiriza alien skin nga bwe yali asente za government nga yazirya ddi alien skin ekimukubya malala nze kyesitamwagalako kintu ekyo malala ge he fixes everything you can't be everything you can't undermine others and you expect not to be undermined kyekyo kyokka ekikubya alien skin bakita interpersonal relations enkwataganayo n'abantu webambi bw'ozalawa abalala nabo bajja kuzalawa tosobola kuva eri ng'oli muyimbi wakajja n'otandika ate okumanyira b'osanzeewo kati nvume Bobi Wine kuki Bobi Wine is a power brand he has been here for a long time Bobi Wine oba tomwagala nze siyinza kuba muntu abaddewo who has bakita longevity President Museveni ebintu ebimu bimufuula ow'amaanyi being around for a long time ojja ne pedigree with experience kati mpagira nti alien omupya I don't support new people because you are unreliable nze singa alien skin yalumba Kabako nandi muwagidde singa yalumba Fefe Busi ne olumbe Bobi Wine principal omwegerageranyeko gwe alien skin tosobola kuba Bobi Wine tebakikulimba Bobi Wine has been here for 30 years he has evolved with the time yasoka kuba ganja mani Bobi Wine nabo omuyimbi n'amala n'aba munnabi abufuzi kakati tonna malawo na mwaka nkuwagire kuki era kyedabadde ngamba Kasuku nze I'm not a gambler nti buli every Tom and Dick and hala anajja namuwagira my stand is clear in the war between Bobi Wine and alien skin I'm supporting Bobi Wine one Bobi Wine has been here for a long time he has surpassed all criticism kakati nze siri gambula sizimbira kintu ku foundation yegenda gwa alien skin ayinza obutatuuka December kindekawa nze no we also think about our brands nze wano magala alien skin w'amaanyi enkyaba mukuba obucupa mwegerere entalo ze mulwana aba basajja ba kamiliyoni b'amaanyi bebekulu w'amaanyi bakita pedigree mu luzungu bakita pedigree nti omuntu ayise mu byonna kakati alien skin you must humble yourself ogende wa Bobi Wine omwebuuzeeko atya tekibeera the other way round alien skin yayina okwehambulinga agende magere wa Bobi Wine amuge my brother mukisegeera so let us respect people who have been around we respect them mukisegeera muwa abantu respect be musanzeewo Abanayuganda mulina omuze gw'okwonoona abantu be musanzeewo mwe mubeerewo kiri nnyo ne ku mirimo you have found people in a company you have just come you want to destroy them don't destroy Bobi Wine ask him akikoze atya don't destroy Chameleon
You are an upcoming artist, alien. You need knowledge from them. Lusuku lwa sementi aliwa. Banange buli omu asobola okuyimba. But consistency. Consistency. N'okuba yiti mwaka ku mwaka. Ngabo baka milioni kye bakoze. Tochiyite ekyangu. I can't undermine Chameleon musically. I cannot undermine Bebe Cool. I can't undermine Bob Wine. Musically, they are power brands. Kati mpagire Chameleon. Mpagire Alien. Oyo Alien skinny malala na anduru. Aja kugwa. It's just time. MC Katsi yagambye ati. MC Katsi bamubuza lwaki Alien yaina amalala. Yagebudde. It's just time. Tulabye abamanyi emirembe engalo. Sipapa aliwa. Sipapa yatambulanga ne SFC mu COVID. Nga sipapa ye muna Uganda gwe nasoko kulaba atambulya motoka ezitalina number plate. Nga ne president yafuga eggwanga lino emotoka ye eriko number plate coat of arms. Where is sipapa? Ali luzira yebase. Sipapa was my good friend. Nga akumibwa SFC jeri kuma president. Fetulabye abamanyi. Nga sipapa atambula n'akawumbi mu motoka. $1 billion in a car. Gwe Alien Skinny was a team kawumbi. Okube simu. Toyina byongamba. Onkubire simu nkujjako, onkubire simu munjagazaaki. I don't pick calls on weekends. Onkubire simu, you call me once, I turn you down. No, abana yuko bamu abachi. Onkubire simu gusoka ne nkujjako. No nkubire ogokubire. Tata wange afudde. Is my father dead? That's what you are telling me. Onkubire simu mazeke emirembe. Is my father dead? That's the news that can't wait. Why don't you wait for me? You call me on a weekend, very early morning. What are you telling me? Sifuranga egwanga linonje kuliva munyende Congo. You don't have discipline. Omuntu uli womukubira na kufula busy. He's doing something. Abajirabye. But you still call again? Mama asomera, which schools did you go to? You don't have manners. I'm not going to tell you phone manners. You don't respect phones. You are calling me. I'm making you busy. You still insist. What are you going to tell me? Is my father dead? Have you seen my grandfather's ghost alive? Idiot. Mutumana kwenye mirembe. Taina no that chagambo you. He wants to show his friends in money. Tubanja kubareka wonyende Kenya. Kenyans have manners. Abanuga temuyina manners kusimu. No kubira omuntu. Tamale ogamba ki? Ndi mutabani wo. Ni mutabani wo gwe. Omuntu gwe tamale. Who are you? Who are you, stupid? You call a person. Yes, Mr. Mirundi. How are you, sir? I'm fine. It is me. Newe mba nkumanyi introduce yourself. Singa simotanga najitadde mulayini ndala. Temuyina phone manners. Abana Uganda babasomesa okwogerera ku masimu. Oli mu poko joint, oli ne basiru banno. Me I don't have time. Bili mu poko joint je binkubira amasimu. Agala lage mikwano genti amanyi. I'm not your hobby. Mubere ne woba okubidde omuntu essimu na kufuula busy. Don't call again. Don't call again. Don't have respect. Kiba kitegeeza essimu yagirabye. But is still engaged. But you call again. Is my father dead? Amawulire gokka goyinza okungamba. You call 3 times when my father has died. Nti ombikira. But the rest can wait. Everything can wait. Seventu ya kisiru one. Natenja babuloki. I will go to Kenya. Think I'm these boys. Omuna kubira masimu ekiro.
oli muloji n'omukazi omuntu nakubira sebe kiro sawa 5 abantu bonna mu nsi bakubira sawa 3 ez'ekiro. A night phone is a disgraceful. Teri agudde ku accident. Omuntu nakubira ekiro sawa 5 olina omukazi muloji. Kati muveeko nsooke nkwate gwe. Should I leave the woman and I pick you? Church together, everybody at night is busy in bed. Buli muntu ekira abeera busy mu buliri. Ne omuntu olina omukazi mu buliri. You are busy enjoying yourselves. Ne bawo omusiri wakuba. Nga talina banne envumaabo. Nga sebo ndiye gwe. Should I eat you? Nve ku mukazi kati I eat you. Muleke namwe kutusumbuwa. Don't call me at night. I'm very busy. Era luli nali muloja we nakulabye. Mbujuni yabakutte. Siba yabakutte. I'm with a woman. I'm resting. You are disturbing me. Tetuwumuleko. Bwe nafuka tekenokulati mu ggwanga nazza musango. Have respect on phones. Omukazi yanyiga n'okunyiga ate neera n'ekyokubiri n'ekino nakyo kankibagambe saagala kuddamu kunsanga kaffe javazi nojja ngo ombamukirako. Hey Junior, I'm with another woman. Kati waliwo era omukazi era yajja waliwo omuwala bazadde be bagagganye eyokke omuwala abaddewo wano wamma mukyala Rebecca agaba ye yamunkwasa that girl. She's a very beautiful girl. Bazadde be bagagga mbandi naye tuli ku date awo kafe javazi ekikazi tekyajja. Mbu Junior nakulya mudda naye wampoomera mwana gwe. Nemugandi kati gwe kikazi gwe bino byogerera wano bikoleki. I'm with another woman. Olese bitopiki bye ebyekisiru nga bwe wandyamu. Bane nawulira nga mpulira obusungu. Nawuli bambi akala ne kabiwulira. Ekikazi nga kyesesasesa. Mbu Junior nakulya mudda. Ne wampo mwebayiza woba odeetinze omuntu ne mwekyawa. Tutandika kumusanga in public kumujjukiza byaliwo. Mwina nnyo omuzoogo mubadde mu relationship n'omuntu. Naye buli w'omusanga mu public ayina abantu bali ng'otandika okuleeta ebyekisiru. Mbu mwana gwe wansigalamu. Waliwo ebinkwasa obusungu naye mpulira nga nzijjudde. Nawulira obusungu. Don't find me in public. Ate neguno omuzeera nagwo mugukomi. Okay. You have had sex with somebody. Nogenda nga ogenda ogamba ensi nga bwe weebaka naye. Aka Junior nakalya. Nakalya. Yes, wandya. It's good wandya. Can you shut up for a moment? Bika n'abalala bandiye. Netugenda ng'ofuukira ekizibu. Oyo namulya. Oyo namumala. Mukubye bye ebiboozi. Omuntu akuwaddeko. It's in between you. Lwaki ogenda ng'olaala sensi? Munsobera. Ogenda olaala salaala sensi. Ate naye bano nabo kambabuulire mmwe osendikidde omuntu WhatsApp message. Okisegeera. Osendikidde omuntu ka WhatsApp omuntu omwagala. Again, let me think about it. Ogenzo ogamba mikwano gyo gyonna nga muri mu relationship. Abantu abate muri mu relationship tezinnatandika. Negoloza zatandika. Omuntu again, let me think about it. Goyingidde dda relationship. Weyingiza. Relationship takes two people, not one. It can't be one-sided. Ne abamu babagamba omuntu oz'omukwanye agambye, you know what, let me think about it. Go wagenze do omulala asanga nga bwe mweyagala. Era ne message ozitambuza. Hey, we are in love. Olaba tuwogera. Muleke kwesiba ku bantu. Banne mulekerawo kwesiba ku bantu. People are busy. Wamma kamalirize ne story ya ECOWAS. Nebya Uganda mbivuddeko bintami. We go to ECOWAS. Eja amawanga ennaku bbiri amawanga ECOWAS West Africa gatudde abakulira amagye mawanga ga
West Africa ECOWAS batudde mu kibuga kya Ghana Accra nga bagenda kuteesa engeri gye bagenda okulumba mu Niger bakube plan military intervention erabika yejja okusobola ensonga zino. Remember amawanga ana ge gasinga obukulu mu ECOWAS bwe gasalawo olutalo lubaawo bwe gatasalawo terujja kubaawo. Only 4 countries are the powerhouses. Eggwanga erisooka ye Nigeria. Nigeria ly'eggwanga erisinga economy mu Africa yonna. Gwanga gagga nnyo bayine sente mu magye. Nigeria etudde mu kyakuna mu Africa. Amawanga gasinga amanyi ku Africa galiana. Egypt ye African superpower ate ng'etula mu Arab League. Egypt era endagaano zonna eza Israeli ne Palestine bazisayiningira Egypt because it's Arab, it's one of the Arab powers. Kati Egypt ye African superpower. Addako mu kyokubiri mu nsi ezisinga amaanyi ku lukalo lwa Africa ye Algeria nga we beeriraani. Egypt na Algeria the two Arab brothers wadde Algeria ne Egypt era tebeeyagala. Basembayo okusamba omupiira mu 2010 ogwa World Cup qualifiers ebikonde n'engumi byavuga oguddako bagusambira Sudan. So Algeria yeddako mu kyokubiri. Ensi etudde mu kyokusatu mu nsi ezisinga amaanyi ku lukalo lw'omuddugavu lwakuba wakyaliwo contest kwani atudde mu kyokusatu. Abalala bagamba Ethiopia ebadde mu lutalo, abalala bagamba Sudan, Northern Sudan naye eri mu lutalo. So wakyaliwo contest ani ali mu kyokusatu. Abalala ne bagamba South Africa, which I believe South Africa yinza okuba yetudde mu kyokusatu. Okay, atudde mu kyokusatu mu maanyi ga Africa. Mu nsi esinga amaanyi mu Africa mu byentalo waliwo contest y'amaanyi. Ababu bagamba Ethiopia, abalala bagamba Sudan, Northern Sudan, abalala bagamba South Africa. Nenga I believe it's South Africa. It's advanced. Eyokuna Nigeria. Kakati mu ECOWAS Nigeria yebakwatidde bendera mu kyokuna mu Africa yonna. So ensi mu West Africa eddako okubeera ey'omugaso ennyo is Ghana. Ghana w'amaanyi mu West Africa. Ensi endala Senegal, esembayo Ivory Coast. Ezennya bwe zisalawo Algeria Niger bajja gikuba. Naye bbiri za colonizing bwa Bungereza kye tuyita Anglophonics countries Nigeria ne Ghana. Ziri za Francophonics za colonizing bwa France, Senegal ne Ivory Coast, Francophonics countries. So nga Bungereza representing dwa Nigeria ne Ghana, France representing dwa Senegal ne Ivory Coast. So meeting eyatudde mu kibuga kya Ghana nga bakulira amagye mu West Africa bakisazeewo ne baga nti emundu ejja kuseka. Wadde Niger bakyagiwadde omukisa gw'okuteesa kubanga Niger egenze eyagala kuteesa. Jjukira Niger balonda cabinet empya ne balonda prime minister omupya. Prime minister omupya gwe balonda mu Niger bwe bamala okumulonda bw'ati yasitukirawo n'alinnya ennyonyi n'ayolekera eggwanga lya Chad. Mu mawanga ga West Africa gonna France President Macron atwala France. Mukwano gwe mu West Africa personal friend ye president wa Chad. Mukwano gwe nnyo. Jukira president wa Chad aliko kitaawe yafa bamutta. Mu constitution bayina okutegeka akalulu speaker akwata obuyinza mu constitution ya Chad. President Macron wa Bufaransa yalinnya ennyonyi n'agenda mu ggwanga lya Chad naga byonna babiyimirize bateekeko mutabani we. Era tekikwewuunyisa nti prime minister omupya gwe balonze mu Niger mu mawanga ga West Africa gonna yagenze Chad. Nga yeetisse ebbaluwa ennene bweti. Ekisooka ekyabadde mu bbaluwa eyo prime minister we Niger gye yatwaliddwa owa Chad
dialogue Niger yakkiriza bateese eri willing era abadde bigamba president wa Chad abigambe president wa France omanyi obona akwatagana n'omuntu osoka kunoonya mikwano gye mu West Africa mukwano gwa president wa Bufaransa nnyo ye president wa Chad kwa yamuteeka nako so Niger yakkiriza okuteesa kati bana batudde mu Accra ekibuga ekikulu ekya Ghana jukira ekibuga ekikulu ekya Senegal bakiyita Dakar ba army chiefs bakubye plan engeri gye bagenda okulumbamu singa negotiations zigwa butaka so weekend ejja ebintu bibiri bigenda kwapeninga singa abe Niger tebakola demands za France omuli okuta uranium ekireso obuzibu byonna uranium bate uranium agende France ewatali uranium France tegenda kuddamu kuba super power kubanga ejja kuba terina nuclear energy nabagamba uranium yatwala ebizungirizi ku mwezi uranium yatambuza amaato agagwe mulaba amalwanyi agabeera ku mazzi gali driven by nuclear reactors uranium akola amasanyalaze clean energy uranium akola ebintu bingi ate akola nuclear weapons kakati mu nsi yonna Niger ya musanvu mu mawanga agayina uranium 25% of European Union uranium energy ava Niger 25% atenga 80% nuclear energy wa France ava Niger so Niger is a very important country in the energy dependence of Europe Niger is strategic Jobola banga America ina base bidi number eza drone ya Niger so France can't lose Niger bibiri bino ku happeninga there will be a deal bajja kusigning endagaano Niger kirize minerals sigalenga zigenda mu Europe 2 Niger ino kuma interests za Nigeria waliwo oluguudo no pipeline eya Nigeria gyebadde zimbe Niger egenda okuyita mu mpaka Morocco kivuna Nigeria eri very involved ina pipeline yaye ya gas jukira Europe yetaaga gas kati Nigeria chovola banga nyevu lwa pipeline yenu pipeline eno okuyita eva Nigeria neite Niger negenda mpaka Morocco au gas nagenda mu Europe kati Nigeria cannot sit there and watch gwe soka webuze kuzo nazibadde mu East Africa emali wali wokku Nigeria ngate yanyiga ebukina Faso wali yokku oba Bukinabe Nigeria ngate yanyiga kolo te wali wo democracy emali wabadde wokku ngate yanyiga Gini wabadde wokku nga ECOWAS te yanyiga mpaka nga we banyize kati interests za amani Niger nsinjavu naye na interests za amani that's why there will be a war nkulayiri amazima ga Katonda mugulu kijje kunze singa Niger mu kufuna diru mu weekend etandika there will be a war bagenda kujirumba enfuna bulungi kwa ebikola olutalo bibe bintu bibiri sente na money power ECOWAS ina money power teina sente France egenda bawa sente na America Gana manga ga ECOWAS tegagenda kwata musawo yago America ne France be bagendo supporting olutalo luno kwa ezensi za Africa njavu they can't go to a full war without the support of Europeans the highest bidder is the one who controls the war ateka mu sente yabanyene lutalo Uganda ekola che Congo mbweri mukuza mirembe so Uganda is in Congo to bring peace. Why doesn't it bring peace in Uganda itself? Gendo somakata wakaita statecraft. Insi ziringa bantu. Countries are like people.
kaize tuyinza kukeera kumacha nga mbo East Africa eri Congo mbo kuzza mirembe to bring peace. Wetwekuba ekisangani, where was peace then? Ensi zonna zifuna mu ntalo. Where there is no what, there is no gaining. Mu lutalo abatunda emmere we bagitunda barefeji baliya sebo mu lutalo. Goyinza okulaba olutalo naye nga abantu balaba business. Kyovula mu nsi yonna America yesinga okusupportinga terrorism. Ekyo nkikugambye, genda okinoonyerezeeko. ICE lwani yagikola sa America. Hillary Clinton yavayo n'atugamba we are fighting ekikulekule kye twekolera. Wano teriyo kibiina kya buyeekera. Emmondo bazijjawo abayeekera. Who buys them guns? Ojjawo ekibiina ky'abayeekera ekirina tanka. Tanka bazisobola mu katale. Oba amawanga g'abazungu ge gazikuuma. Ge gazitunda sole. So, anyway, let me not go deeper. Because bajja kumpita ku CID. Okudda mu byenyi. Let me mbawaako bitono. Muddeyo musome. So, energy prices zalinnye in France. Nenga de olubyewo. If there is an agreement. Muba superpower bonna abatano. China, Russia, America, France ne Bungereza. France eri ruthless nnyo.